By'okugenda ebweru okukola obwakadaama bitabuse ate era nga bikyuseemu. Omukulembeze w'eggwanga wavuddeyo n'agamba nze ebintu by'okugenda ebweru kati ngenda birongoosamu sinakindi nkoze okusalawo kwange okusembayo kwabo bonna abaagala okugenda ebweru. Kuno nno nga kwataddeko abaana mwenna abataayitako mu ssomero, abatalina bumanyirivu, abatalina lupapula lwonna olwagamba nti gwe wasoma watuula siniya 4 watuula siniya 6 oba wagenda kasozi togenda kubanga okkirizibwa okuddamu okulinnya ennyonyi ebyo biramit pango mb'ogenze kuyiiya. Wabula ate kino kirekawa Abannayuganda, kirekawa ffe abatalina mirimu nga tuli mu ggwanga lino, kirekawa iffe abaagala okwekolerera tukyusa obulamu, kirekawa ffe abataasoma naye nga twagala okwekolerera nga mu ggwanga eryaffe mwe tuwangaalira temuliimu mirimu tugenda kukola tutya. Yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, subscribing okwate kade nga buli video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira commentinga gy'okoma commentinga kyetumanya endowooza yo ku butambi nga bwe buti, wabula ate nsangayo ku mikutu gyonna emirala. Mbatumiddeko eyo yonna gye muwangaalira okulaba obutambi bwange abali mu nsi ez'enjawulo, mu abaagenda okukola nammwe abaagenda mu byammwe naye nga ggwe oli eyo nga tosubwa butambi bwange, weekuumira nnyo ku channel. Nkwagala nnyo era nkwaniriza naawe atannaba kubanga otwegattako. Eno channel yaffe yakusomesa, yakola mikwano, twogera ku nsonga ez'enjawulo nga tetusosola nsonga ki oba ki. Olwaleero twagala tukomentinge ku nsonga z'okukola ebweru, wabula ng'ate era nammwe munnyambeko muteekeewaawo bye mba soogeddeeko. Katusooke tugendeko mu butambi buneeno. Abannayuganda nga beemulugunya ku nsalawo y'omukulembeze, kino kigenda lekawa Abannayuganda ffenna oba oyina ssente oba toyina. Katugendeko mu butambi tubuwulirize, tubuwe amatu, ate era tukomewo n'endowooza yaffe. Bannayuganda bagala ogenda ku kyeyo, wuliriza gavumenti bw'egambye gwe munnayuganda ali e Uganda. Gavumenti egambye nti gwe omunnayuganda ng'oyagala genda ku kyeyo naye nga toyina bumanyirivu oba kye tuyita skill, skill ate nga tewasomako, tebagenda kuddamu kubakkiriza. Tebagenda kuddamu kukkiriza muntu ali unskill. Unskill kwe kubanga omuntu toyina bumanyirivu bonna, toyinayo obukugu bonna bw'osomye. Gavumenti egenda kwalawinga oba egenda kukkiriza abantu abo abalina obumanyirivu oba abalina skills ku mirimu egy'enjawulo okubeera nga bagenda ku kyeyo nga bagenda ebweru. Gwena munnayuganda ndaba gwe kikyolobooza. Nkimanyi tuli Bannayuganda bangi abali wano ku kyeyo tetwasoma. Nze saasoma ate sirinayo skills yonna gye mmanyi mu butwe gwange, sirina skills gye mmanyi naye Mukama abadde ankwatiddeko. So gwe munnayuganda ali wano ku kyeyo weeyise engalo mu maaso ogambe nti Mukama weebale kubanga nze ndi ku kyeyo natuuka dda. Kati omunnayuganda okuva e Uganda okujja wano ku kyeyo gavumenti etaddewo obukwakulizo n'egamba nti Bannayuganda kati okugenda ku kyeyo olina okubeera n'obumanyirivu kye tuyita skills. Olina okubeera ne skills. Gwena munnayuganda ndaba kikyolobooza ku nsonga eyo mu comment section. Bw'oyagala Mama Kimbo omulungi mu Jordan toyina mulimu osobola okunnoonyaako nembeera nga nkufunira emirimu mu Jordan wano. Bw'olina embeera gy'oyitamu osobola okunnoonyaako nembeera nga nkuyamba. Gwena munnayuganda ndaba tulugunyizibwa wano ku kyeyo mpolampola. Amanya nze Tone ku Mukaaga. Tuli mu kwogera ku nsonga y'okubeera nga gavumenti egenda kuddamu kukkiriza Abannayuganda abatalina bumanyirivu kujja ku kyeyo oba kunoonya mirimu. Obwo nno bwe bumu ku butambi bw'Abannayuganda abawangaalira ebweru, ate era nga batandise n'otugamba nti abamu ku abo abamalako edda contracts zaabwe ne bakama baabwe baabagaana okuddamu okubongera mu contract endala nga babagamba badde ewaka. Wabula ate nga nnaku zino n'okutambula okusala eggwanga lyaffe okuyingira ensi ezo abantu gye bagenda okunoonyeza ssente oba omunnayuganda gy'ayagala agende ayiize ennaku zino bizibu nnyo. Tubadde tukyali mu kulwanagana na kirwadde kinnamuzisa ekyazingako eggwanga lyaffe ne kigwotaanya emirimu gyonna, nga mwe muli abagenda okukola e Bulaaya, mwe muli abagenda okukola businesses ez'enjawulo. Ekirwadde ekyo ne kitulemesa era nga tulabiddwako oba ensi yaffe erabiddwako mu nsi ezimu ng'egaaniddwa buli wamu, nga n'eyo gye tubadde tetutatuukanga Uganda gyetasayiningangako contract nga bo bagamba tebaagala munnayuganda yenna, tebaagala muddugavu yenna kugenda mu nsi ezo. Ebintu ebyo bibadde bitambula era nga bangi nnyo
balabiddwako nga bakongomadde ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe nga babaganye okusala olw'ekirwadde ekiriwo. Abannayuganda bwe bakitegeera nti ekirwadde kyandiba nga tekiriiyo ne batandika okukola obutambi obw'enjawulo be baganye okugenda okukola ebyabwe ne bakola obutambi ne beemulugunya obutambi ne bufuuka obutambi ne kireetera omukulembeze okumanya nti kirabika abantu bange b'enfuga imbawa nnyo ebbeetu ery'okubeera ku masimu ne boogera ebintu byonna byonna ebitasaana. Olwo nno nga kwe kuli n'abo abagamba nti ife ennyonyi eyina okubanga etuyirira ssente ze tuba tutaddemu. Ebyo byonna byanyiiziza Abannayuganda wabula ate era tebyalese n'abakulembeze nga basirise. Baakedde ku makya ne bakola okusalawo kwabwe okusembayo ku nsonga ez'okugenda e Bulaaya nga mwe muli n'omukulembeze w'eggwanga yennyini n'agamba nti kaakati nze nsazeewo okuva olwaleero teri Munnayuganda yenna akkirizibwa kusala kisaawe. Kati awo wembuuliza abataasomako bo bagenda kikola batya? Tebaweereddwa bbeetu lya kukola, tebaweereddwa bbeetu lya kwezimba, tebaweereddwa bbeetu lya kubeerako na ssente. Kubanga mulimu emirimu egimu egiteetaaga muntu kubeera na bbaluwa. Kati omuntu ng'okubeera housemaid, omuntu ayambako ewaka, tekimwetagisa bbaluwa ya senior 4, tekimwetagisa bbaluwa ya senior 6, tekimwetagisa bbaluwa ya university. Kubanga ogwo omulimu tegwetaaga bumanyirizi. Ogwo omulimu tegwetaaga kulowooza nnyo. Omuntu okulongoosa okubeera omulongoosa tekimwetaagisa kubeera na bbaluwa kubanga mu ssomero tewali gye bagenda kukusomesa mbulongoosa wano longoosa wali balongoosa we bati abantu abalabirira abaana tebeetaaga bbaluwa kuba teri agenda kusomesa kukugamba nti omwana waakaaba aba abadde kino, omwana waakaaba muwe kino. Nze mbadde ndowooza nti gavumenti yaffe tesoose kulowooza ku bintu ebimu yeerowoozezaako yokka kubanga mulimu emirimu egimu omuntu waba afunye opportunity yegenda okukola ng'omulimu tegwetaaga nnyo bumanyirize. Lwaki ate oba omugamba asooka aleeta amabaluwa g'atayina? Ng'ate ne mu ggwanga lyaffe temulimu mirimu gimala nti eyasoma talina mirimu n'abataasoma tebalina mirimu. Singa okusalawo ekyo bateekawo emirimu nga gibenefitinga oyo eyasoma n'ataasoma, ekyo omuntu aba akitegeera bulungi. N'emirimu egiba tegiriiwo ng'abantu basobola okugenda ne beekolerera, ne bakolerera abazadde baabwe, ne bakolerera abaana baabwe, nabo kennyinnyini ne beekolerera. Gw'omukulembeze lwaki oba oyimirira mu kkubo lyabwe? Gw'omukulembeze lwaki oba obagana ng'ate ne ssente eziva eyo gavumenti etwalira wakati ku ssente z'abo abantu abagenza okkuba ebyeyo? Nze ng'omuntu ebintu bineno tebinsanyusizza bulungi nnyo ate era mpulidde bubi nnyo olw'ensonga bo bakulembeza political issues zaabwe ddala okukulembeza obulamu bw'abantu, embeera y'abantu, batya bwe bagenda okubeerawo, batya bwe bagenda okuyimirizawo famiri zaabwe nabo okweyimirizawo. Kyova olaba obubbi mu ggwanga lyaffe erya Uganda bususse nti kati ennaku zino omuntu tatya kumenya nnyumba ya muntu kuyingira kubba mu kasimu. Mbwe ennaku zino omuntu tatya kuyingira nnyumba ya muntu kubba ng'agenze kubba ka laptop, agenze kubba ka robot, agenze kubba obuntu obutono. Lwaki? Abantu abasinga tebalina mirimu, abantu abasinga baavu, abantu abasinga tebalina ssente. Kati ng'omuntu asobola okukola all the possibility n'ayingira ennyumba y'omuntu naye ng'agenze kubba makolooni, n'ayingira ennyumba y'omuntu ng'anoonyeyo ku muceere, n'ayingira ennyumba y'omuntu ng'agenda kubba butto. Nze mbadde ndowooza nti nno ekintu kino ekyasaliddwawo omukulembeze addemu akirowoozeeko, bawe abantu ebbeetu erigenda okusoma, mpozzi bateekewo erigenda okukola, bateekewo obuteesi mateeka gatya agagenda okufuga abantu abo abagenda okukola. Teekako n'okubalabirira eyo gye baba balaze, wabula tebabalabirira, tebabawa buyambi bwe baba babwetaaga, ssente ze bakola gavumenti ezirya, kyokka ate teekako n'obbalemesa okugenda okukola ekintu ekikyamu. Yenze Shila Adita twesinkane mu comment section gw'olowooza ki?